Nze simusonyiye. Mwe mumusonyiwe mu mutima. Watoddamu bwe tumukuba n'abalala bajja kutegeera. Boy, si kirungi kuddamu nnyimba za Kimenke. Tugenda mukuba kibo. Bali musekera mu comment balowooza muzannyo. Muzannyo ttaano tugenda mukuba kibo. Tubakuba bane live kweli naye bayinza okugisiba. Live yo bayinza okugisiba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. That is alien skin for you aline Guddo mukambwe. Guddo alalambala nno. Bagamba agenda kuba Eddy Musuuza Kenzo. Biiti wina. Naye olwana olwo Guddo lulalambala. Live zisusse. Live zisusse. Live zo zandibadde okuba Kimenke yeshosholaiti kyo tetuyinza kimu. Ani yaleese Guddo mu kamera. Omukulu wuli omwana ye bamulalambaza nnyo. Mwana ebintu byayogere bano bantu bakulu. Ganja I think gundi yandikwatidde mu ntalo ze zino. Nazijja mu Guddo. Ate nabano wa promoter abawana Guddo simanya tugenda kutegeka ku Eddy Kenzo nga tubadde objective ganja nga tuvudde mu ono bampande wa social media. Omwana oyo bamukozesa kintu kibi. Kuba kati Guddo oyo omulaba alina abaana aba agement sibe bangi abamulabira. Ganja tusooke tuyiseewo banafu aba Abdugas distributors abasangibwa wali ku Jumai n'atabuulirirwa batunda gaso ow'enjawulo barufiringa mu gaso nga aweddemu bamugattamu. Bakwongerera balina owa Starbex owa Total owa Shell buli gaso wa buli kika. Bye bagasi babigonze. Bakubirako ku 0704 62 238 0704 62 238. MTN eri 0786 69 0015. Abdugas distributors batunda gas. Bamufiringa batunda ne kuuka ne gas cylinder. Hose pipes, gas burners, flying pan. Ojimanye yes. Bwe bakola. Beba abutu. Bakubireko saawe no barenga bakuletera gas ona oli kubwerere. So obadde ogamba Champion Guddo. Champion Guddo oyo omwana emyaka gyalimu ne limelight eyo gyalina. Baana bangi nnyo abamugoberera era abaagala ogamba ngera bwe tulaba Felicita nga bwe tulaba I like the way Felicita engeri gye bamuvugamu. Anti kakati bali abaana baba handolinze bulungi kabe fresh kid. Nuno Champion Guddo naye alina abaana oba oli awo beyandigambye nti oba tusabe Sudirwa atuyamba alutwale ku ssomero. Ono alabika gye lusomera luyina ebbeetu lingi kuba kati we balwagalira balufuna lwetaaga wali ku Kampala parents ne lubeere kuba olwana lugezi ndulaba lugezi naye omukulu direction gyalutambulizaamu si nnungi era bali ku Megatron mwenna goge mazima omayibwe eriyo abantu wano nsimanyi bakimenke gundi bayinza okukola comment awo ez'ekisimu mayinze nakoye kati comment ez'ekisimu kuba kino ekintu kye tukola naye nga Champion Guddo ekintu ky'okugula entalo ku bantu abakulu n'abatyoboola ate nga all in all nga kino ekintu kikola tuli objective tetulina side nga ffe bannamawulire. Eddy Kenzo ayina ettaffaali ddene nnyo ku industry eno tosobola kutandika mutyoboola simangenda mu kuba entalo sima Yabye Oluyimba Champion Guddo owaayo kuba entalo z'abakulu zo zandibaddewo ze twazimanyira ezo sizinaako buzibu ne kakati okuleeta ono omwana omuto mu ntalo z'abakulu kiringa fresh kid bw'anaakeera enkya n'atandika okuzaala ayise mu palasega yakukaba kamanyiiro okitegeera so betuyinza obutakkiriza omukulu ono omwana amudirecting bulungi. Nina obuzibu ganja ababeera ku TikTok we babeera ku YouTube ababeera ku TikTok kuba ndaba ebintu byababeera ku TikTok byanjawulo n'abeera ono gunjani ani ono ogundi ono omwana ow'amabina ono omwana ono yagadde okusoma amazima ga Katonda yabadde ku live
webale bannange Wuliriza. naye wotuuka ku YouTube bamuwalevu TikTok eyo audience yaayo eyina enjawulo n'eya YouTube newankubadde nti eriyo abagweno n'abagweri naye nga audience ezo zirina enjawulo kiringa bw'onaalaba emizannyo gya theatre si buli omuntu agiraba girimu kye bayita class ya VIP eno ya YouTube VIP eya YouTube era abatugoberera ku YouTube mukola omulimu gw'abantu ku Twitter ngadduka ku YouTube bitambudde bitya Megaton etaddayo kiki kyova kati kiri kyenkugamba nti eriyo abaveeri nga boonoonese ne bajja tulalambalirako eno be bakola comment ez'ekisimu ne bavuma ne bakola batya abantu ba YouTube abadde atambula naffe commentinga nga awabula era bw'olaba avuddeyo n'alalambala for instance ku gundi ng'eno eri crucial nnyo nga twagala okufuna direction abaana mwe balina okutambulira oyo aba wa TikTok okitegeera era nze mujula ne ŋŋamba laba nno okategedde so alien skin mu byalina okutereezaamu y'engeri gya drivingamu omwana oyo direction eyo si nnungi entalo z'abakulu nze alien skin bw'avaayo n'akuba Kenzo n'amwogoloza simuyinaako buzibu ziri ntalo zaabwe naye omwana omutono kiki ky'omuteekamu kabonero kyakukuuba osize confidently speaking nti bwe muddemu okusekammwe okitegeera imagine kakati omwana oyo sebo n'atandika okuvaamu ebigambo Champion Guddo tamanyi nti femu agifunira ku alien skin okitegeera alien skin n'amala ago tetuyinza kuddamu uliza Champion Guddo aba akyagamba kubana bano ba promoter bano babajjo bano aboogera ebigambo abo bo bakozi ba sente ate era ayogera ebyo ng'amanyi nti alien Guddo waali alien skin waali ate ye baagala product eri nnene tebaagala no birabo bijjira mu gundi simanyi oguza ekizigo kya samona bw'okebera wansi w'akagundi waliwo akalabu kati Champion Guddo ke kaba akalabu bo baagala ki product eri Champion Guddo kabwasiisi okitegedde kakati Champion Guddo n'omukulu bw'aba ayagala umufunamu ssente kuba kisoboka alina mu branding obulungi yakubye akayimba naye abantu tebaka embracinze aka Guddo abantu nno anda abantu nno ka Guddo tebakaagala nange nkiraba naye lwaki abantu bano nga basazeewo okukuboola tebakuweera ddala budde kakati ekikwagaza characters zo omukulu ye byakola ne bagenda balaba akaana kati kutojjukira ku ntalo za alien skin ne palaso kanyimudde amayindo konna bakatunuzaamu kamera kali gojimanti yeyo gundi yokka mu saga za alien skin ne palaso we nalabira ku comment ng'ate abantu eno bakomentinga birala ng'omukulu ataddeyo ate nakano be bakateerayo ng'ate ko bakavumu okogoloza kokekola bintu ekyo kiraga ki obuzibu obuliwo alien skin kubeera mabeganga naye atikama nnyo ekyo kyekiraga nti gwe omukulu kola byokola ebyammwe abakulu naye toteekamu ono mwana muto kuba kati ono entalo bwavumidde gundi nze tanvume okitegeera wavumidde Kenzo kyakigenda omugaana okulumba bebe okitegeera kyova olaba bo babugemerawo obwana buno era nange nsaagala nnyo obwana buno kulalambala okitegeera kuba Guddo ayina otambulira mu bigere ebituufu bino betwagamba wano mbu bamuzze ku ssomero saa 8 ali mu kivulu simanyi akutte baluti information entuufu kasoma lusomerawo mbu luyina essomero eyo gye lusomera okitegeera anti kati lusoma ddi n'ebigundi ebyo byo saabitegedde naye ekikulu lusoma era omukulu luli yafuna okubuulizibwa kwalumbuye nti waba baagala okukwata ewaluma Guddo omwana muto bayinza oyita mu Guddo okitegeera kati ye kye yakola yaluteekerawo mu ssomero gwe bojja nga bagenda oba omwana tali mu bitabo bya ssomero nga bakebera n'atendensi sebundiraga abaayi alien skin tuyambe va mu bintu bino ebya TikTok fima okutte katasima lwako oba oyagala kola content oba biva ku bayimbi banno ng'okozesa Guddo baveeko bw'oba oyagala ntalo bajja mulwane akajegere oba si basanyufu bw'oba oyagala ntalo zo nga z'abayimbi zikwate mu ngeri y'abasajja bakulu mumwesabule naye no Guddo ate oba oyitirire mujje mu ntalo ayagala kubeera nga bano abantu ku kyalo muyina entalo famire zonna naye mukozesa baana omwana entalo era ezo zanyiza nnyo genda opame ku mulyango genda okube ku nyumba ya gundi ejjinja bannaffe eno gye twakulira mu geto ekintu ekyo kyakolanga nnyo ng'omukazi bw'aba asimbudde olutalo
lw'emizigo sebo nga aleeteramu n'abaana ne balyoka bavuma omuntu ne bamwogoloza mu muntu omukulu era ezo famire zaalebulwanga nnyo. So Alien Skin wegendereze nnyini ensonga eri sensitive nnyo va ku bayimbi bannongo okozesa champion Guddo. Oba olina bubaka bw'oyagala oyisaawo. Champion Guddo asigale mbi characters bate yatandika kumanyira bannamawulire mpola. Amanyirani. Sebo ka Guddo bakabuuza gwe kibi ngamba. Ngako kagamba abantu. Gwe tewalaba okayalabula bifo. Kyangu nnyo siddamu mmubuuza. Bano abayimbi abagwa ne tufuna abalala. Nze nno nga nnyinza okkavumirako si. Nze nina obusungu obw'essiisi. Have do gas distributors batunda gas bafiringa oyagala kuuka oyagala gas cylinder hose pipes ne gas burners buli kimu bakiyina flying pan buli kimu bakiyina. Ekikulu kye bakola nti bikusanga wooli. Kantu ako nno kakulu mu bizinesi. 070 42 38 bakubireko oba 078 00 15 bakubireko right now baberenga bakuyamba ate ne agikabuguza omusomi w'edduwa asangwe wali Kitigoma Jijja Road nayo beranga omukubirako enamba y'essimu eraawo buli kibajja kubeera nga akiteeza ddala mungi nnyo. Tujja n'amawulire amalala mangi nnyo wano ku Megatron tovaawo tukomawo tova ku Megatron subscribinga.